Omukago ogwa Hole Alliance gusasise era nga kino munnange kyongedde okulaga nti oludda oluvuganya General Museveni lwasenserwa dda era General Museveni buli kimu kye bakola abeera abatunuulidde ng'abasekerera busekerezi kubanga bonna abaliyo ba agents be ebiseera ebisinga obungi kati munnange n'omukago guno ogwa Hole Alliance ebizibu bigusanze nga tegunabuza na mwaka birabika munnange biguyinze era nga mu bimu ku ebyo waliwo omusimbi ogwabateekebwamu naye teri amanyi guvaawa era Kabuleta agamba nti bw'abuuza bannange ssente nga badooginga ekibuuzo n'ebintu bye boogerako kati ng'okwongezayo Museveni mbu emyaka 3 mbu okulonda kwongezebeyo emyaka 3 mu maaso agamba ekyo tebabiteesangako babiraba mu mawulire kakati ensonga eri emu nti akabonda aka ka DP Block era ke kamu ke kajja mu NUP nga tugenda mu kalulu ka 2021 ne kakyankalanya era akabonda ako ke kamu ke kakyankalanyiza omukago guno jukira nti NUP nga batongoza ekitebe eky'Emakerere Kavule era nga bagenda mu maaso n'olutalo olukununula eggwanga nti ebibiina ebimu balaga nti tebabitunuulidde era tebakolaboratinga nabyo nti babyogerako era nga babiwa ekitiibwa nti mulabire ku bikolwa byabwe abo ababirimu bwe babanga ddala mubutuufu bakakafu nti bali mu struggle mugenda kulabira ku bikolwa byabwe era mubawagire bwe kiba nti ddala kituufu mulaba nti bayimiriddewo n'abantu kati bano nabo kye baakola ne bagamba owange naffe katukole omukago ogwaffe ne bagukola ogwa Hole Alliance tugamba Alliance kwe kwali baddenga obumu obutukuvu Alliance eri Hole naye munnange kumbe bayingizaamu obukyafu obwaba DP Block bali bazibu nnyo nnyo nga gyenkomeza era bayinza okukuletera pressure okukuba by the way omusawo gyali nnyo temumwerabira era wano ku Uganda atalagi munnange mukaseera kano nga nkyabategeeza ku musawo ono oba oliawo ndituuka ekiseera nembeera nga ate mbakanye n'ebintu ebirala naye nga nkyamuwadde wano platform era nga mukugezaako kubeera nga ntegeeza abantu baffe kubanga ebirwadde bibala abantu embiriizi pressure sukaali n'ebirwadde ebirala abantu bawa obujulizi bwebali lwakuba nti ebiseera ebimu ate nzijukira ntuuse wano luli nabawa eddoboozi ly'omukyalo omu yali ayogera waliwo n'amaloboozi amalala bannyini gwe banzikiriddwa kakozesa nja kujja ngakozese wano nga bakakasa nti ddala mu butuufu omusawo abakozeeko omusawo gyali lwakuba nti abasawo bwe batyo bonna nga bali talented babeera beekweka beekukuma babeera eyo mu bunkenke ye tosobola kujja wano n'owayiro ennamba ye n'akukkiriza oba n'omwogerako n'erinnya lye naye gwe bwe naalina ebirwadde ebyenjawulo sijja kumenyera kino oba kiri omulwasawo waali bwe jangu wano ku Uganda atalaajo osabe ennamba nja gikuwa aba Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo wali ku kyalo Jjanyi bw'otuuka e Kajjansi bw'otuuka ekitende awo wonna okyamirawo n'ogenda ku kasozi Jjanyi waliyo apartments eza Hillside View eyo munnange osobola okupangisaayo ennaku embale mwabavudde ebweru we Uganda musobola okujja wano nga munoonya wakusula naye ate nga tuyagala kusula mu hotel oyagala awantu ewalinga ewaka ng'osobola okwefumbira n'okukkiriza obuulyawo ku ssente ne famire yo ne mubeera mulayifu ng'eya famire so si ng'eya hotel kakati osobola opangisa Hillside View Apartments kubanga apartment emu ngazi mbuga mulimu ebisenge ebisukka mu kimu ate mulimu effumbiro mulimu na buli kimu kwegamba bataddemu buli kimu bwe kiwali badde bwetaaga wifi weeri yabwereere akubireko Hillside View Apartments akalango kwe kali wano ku Uganda Atalagi nange osobola okunkontakiti nga nsobola okuwa kontakiti zaabwe muganda wange anti embeera yakwetegekera olina okumanya woolaga security weeri era ne bakeyateekazi weebali munnange omukulembeze owa National Economic Empowerment Dialogue NED era nga ye Kabuleta ono munnange yalangirira
nti ye kyakoze kwe kuva mu Holy Alliance tagenda kugisobola. Eno no Holy Alliance yakolebwa ebibiina ebyegattira awamu ebiwerako okuva ku ludda olwa opposition oba oluvuganya gavumenti, era nga muno mwalimu NEED ekya Kabuleta nga yakigulira, CP, Jema, SDP wamu ne DP block. Awo wewali obulwadde DP block virus. Kakati ennaku z'omwezi zaali 27 mwezi gwa 2024 munnange ebibiina bino bitwogedde ku waggulu awo ne bikola omukago, era nga guno gwatuumibwa Holy Alliance. Kakati mu Alliance eno oba mu mukago guno ebibiina bino byalina okukoleganira awamu okubeera nga bituusa ku ggwanga enkyukakyuka mu bukulembeze, era nga okusingira ddala baagala okutegeka bannayuganda okubeera nga beetegekera ekiseera nga Museveni avuddewo, era n'okukyusa obuyinza mu mirembe, naye nga si busika nga bwe baagala okubeera. Museveni bayagala kibi nti mutabani we Muhoozi amusikire. Olwo nga baagala okubeera nga bapromotinga democratic governance mu Uganda. Munnange Kabuleta bwatu yavuddeyo juzi wano n'atutegeeza mu lukiiko lwa bannamawulire nga ye president wa NEED ebimu ku ebyo ebibiina ebyakola Holy Alliance. Kati president wakyo Joseph Kiza Kabuleta munnange najja n'atunnyonnyola ensonga lwaki ekibiina kye kino ekya NEED basazeewo kyesulubabe oba kive mu Holy Alliance, mu mukago guno gwa Holy Alliance, ng'agamba nti nno ebimu ku bibaleeteddwe okubeera nga bava mu mukago guno oba mu Alliance eno eya Holy Alliance kwe kubeera nti tewaliwo okwebuuza consultation, twegamba nti ekisaliddwawo beebuuze ku ba stakeholders bonna. Nedda, waliwo alagira okuva eri era tebeetaga kwebuuza. Kakati era nti nno bano ne babeera nga bayawukanye ku ebyo bye baali bayogerako bye baagala okubeera nga batuukiriza oba founding principles eza Alliance nga tezikyagobererwa. Waliwo n'ebikolwa ebiriko ebibuuzo ebingi, questionable actions by some members. Kakati munnange Kabuleta mu bigambo bye yagambye nti ekigendererwa kyaffe kyali kyakutegeka Uganda esobole okubeera ng'efuna obukulembeze obulungi nga Museveni avuddewo. Naye kati kyendaba essaawa eno kiri wala nnyo ne vision eyo tebikwatagana gye twali tuseetinze okubeera nti twakiivinga. Yagamba nti yatandika okubeera nga ebigenda mu maaso mu Alliance abisoma mu mawulire, era nga tewali kwebuuza kwonna nti oba baakoze okwebuuza ku bo naye nga bo babisoma mu mawulire. Olwedde kati bayi abadde bibuloko bakiwamba bamala ddo basiika ne babateekaawo wamu. Kakati nga Kabuleta atugamba nti ne Honorable Kerry Lukyamuzi kennyini president wa Conservative Party CP yamukubira essimu gye buvuddeko n'amugamba owange ebigenda mu maaso mu Alliance gwe obimanyiiko? Ti ate munnange mbimanyiiko? Sibimanyiiko. Kakati munnange Kabuleta president wa NEED jukira y'omu ku ba founding members aba Holy Alliance. Kati n'agamba nti njagala okubagamba nti ffe nga NEED ekyo tukivuddemu ekya Holy Alliance tetukyakirimu. Kino mukijje gyendi mukitwala okuva gyendi. Holy Alliance nfu. Holy Alliance is dead, take this from me. Yafiirawo nga mukyalowooza na bulowooza kugikola
kubanga mwali bade mu kirabulabi abasajja abo si bangu bannange, si bangu abasajja, si bangu basajja bampuuga abo. Kakati bw'atyo ng'agamba nti Alliance tekyali hole, tekyali ntukuvu, nkyafu eri unholy. Era n'atutegeeza nti bannange mu ntandikwa mwenna mwaliwo Hole Alliance yali ya mukago kukoleddwa ebibiina ebyenjawulo kuva mu opposition. Ekyange kyenkulira ekya NEED, Jema eyabasalirwa, SDP, CP eya Lukyamuzi ne DP Block ey'abannaffe abo be mumanyi obulungi ennyo. Naye munnange essaawa eno eyali United Effort agaali amaanyi agawamu mu kiseera ekyo, essaawa eno wetwogera ensonga zonna kati DP Block yazeefuga. Everything has turned into a DP Block affair. Era ng'agamba nti ku mukolo ogw'okutongoza ogubaddewo gye buvuddeko, NEED teyakiikirirwa. Asubani baswalirwa nga pulezidenti wa Jema naye teyaliyo, Honorable Ken Lukyamuzi naye teyaliyo, aba DP Block bokka be baaliyo. Era nga kino munnange kyoleka bwolesi nti Hole Alliance nfu eri dead, tekyali hole eri unholy. Abasajja abo si bangu, njagala okubabuulira. Kakati munnange bw'atyo Kabuleeta nga pulezidenti wa NEED n'ategeeza nti bannange NEED yo teri kitundu ku ebyo bye bagezaako bano okubeera nga bayisaawo oba controversial proposals ze bagezaako okubeera nga munnange bagamba nti za Alliance, nti bo ng'aba Alliance nti kati beebooge kino kye basazeewo. Wuliriza, yagambye nti ng'amaze okubeera ng'abisoma mawulire nti Hole Alliance yabadde ereese ekiteeso nti okulonda kulina okubeera nga kwongezebwayo. N'abategeeza n'agamba nti bannange kankibabuulire, kambabuulire amazima, nze sisobola yadde n'omuli n'ogumu okubeera nga ndeeta ekiteeso ng'ekyo oba okukiwagira yadde n'akamu. N'agamba nti Museveni okubeera nti nno tumwongera emyaka 3 ng'akalulu tukongezaayo, ekyo kikolwa kya busiru era ndowooza ya kisiru nnyo. Emyaka 4 gyafuze Uganda, gyakalakasa Uganda miyitirivu nnyo, ate mbu tuwongere emyaka 3. Kabuleeta yagamba kubanga bali aba DP Block bonga wakati boogerera bali abalala bagamba nti bannange Hole Alliance yirina ekiteeso nti nno akalulu kalibadde kongezebwayo emyaka 3. Kongezebwayo emyaka 3. Kabuleeta n'agambirawo nedda. Kati Kabuleeta agamba nti munnange omukago guno gwakolebwa okukola plan ey'obulamu nga Museveni avuddewo, so si kutuukiriza bigendererwa by'abantu abamu mu byobufuzi political oba personal political ambitions. N'ategeeza nti munnange nga tukyali awo tukyafokasinze okubeera nga tutegeka bannayuganda butebe bagenda okubeera nga baŋŋanga obulamu nga Museveni avuddewo, embeera egenda okubeera nga Museveni avuddewo. DP Block members bo bali busy nnyo, bali mu mobilizinga parliamentary constituencies. Kale bw'atyo n'ategeeza nti ye nga Kabuleeta teyajja mu byabufuzi kubeera nga afuna constituencies mission, yali yakwegatta ku lw'obukulembeze bw'eggwanga obutuufu wamu n'okukyusa buyinza, so si personal gains, bigendererwa bya kinnoomu. Awo nno munnange ebyo nga bikyali awo, Kabuleeta olwayogera ku ssente omusimbi omungi oguli mu Alliance eno, Kabuleeta azoogerako kubanga kati waliyo omusimbi mungi, abasajja bali mu kulya musimbi aba DP Block. Kakati Kabuleeta agamba bw'ati nti ffe kale tuyinza obutafa oba ku ssente wa gye zivudde,
naye ensonda oba eŋŋambo zigamba nti ssente ezo zaava eri General Museveni. Bwe natuula ne bammembers aba DP Block ne mbabuuza bannyonnyole ku ssente gye ziva, bwe batyo ne beesulubabba ne badoojinga ekibuuzo, tebaagala kukiddamu. Kakati nti awo obwerufu ne buba nga tebuliiwo, era nga ekyo tekikkirizika, tetugenda kubeera nga tukikkiriza. Need tesobola kubeera nga munnange etundibwa mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Olwo bagitunde mu bbando eyo ey'ebibiina ebyetadde ewamu, naye nga waliwo abagezaako kubeera nga munnange ate bo batuukiza ebigendererwa byabwe, bagenda bugenzi eri ne bamugamba nti ffe bali tubalina, ffe kati tuzze tuyiraba oti, ffe kati titugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti. Ng'abateekeramu akasente. Abantu abo bannange bazibu nnyo. Kabuleeta bw'atyo n'ategeeza nti Need malirivu nnyo era eri committed nnyo ku principles zaayo, era nga zitambuliramu n'eza bannayuganda bonna. Sigenda kubeera kitundu ku alliance eyo, ku mukago ogwo already okumaze okubeera nga gweryamu olukwe n'ekitiibwa nga tegusigazza, tegulina bwerufu. Twagala munnange okubeera nga tutegeka obuyinza obutuukirira eri bannayuganda bonna mu biseera eby'omu maaso, era Need egenda kusigala nga ekoleganira wamu ne bannayuganda bonna, era nga ekola independently, nga tegenda kukolagana n'abantu ng'abo aba DP Block. Eyagala kukolagana ne bannayuganda bonna for a better Uganda.